nabira muki mu maaso kubanga waliwo n'olunaku ng'embeera eno etandika eya maama wange oyo namufunanga mu bubaka mu maka gange ge nalimu agatali gano gendimu ng'ajja ankolera ebintu mu bubaka ebyenjawulo ebindeetera okuba nga ndwala kola ki nga nsobola omuloota ng'alina eddagala lyakola ki oba okusiraana ebintu ng'ebyo naye nga ndaba mu bubaka taata wange oyo yaliwo nga defenda wange mu butuufu taata oyo tuyimiridde babiri naddala nga ntandise okutegeera obulungi kataata ne wabeerawo ekimusoomooza ewaka akubira birungi ekisaasi gy'abeera nga taata ekizibu kye nkimumalira amaka gaffe temwalimu ntebe temwalimu masannyalaze temwalimu ttivi byonna nze nabikola ki taata nandabamu omwoyo ogutegeera ate nayagala nnyo si kwewaana nayagala nnyo baganda bange be nnakuza kuba nze nali mukulu waabwe abaana ba taata oyo nabalera bulungi era nga nze nkolanga awusigaala ewaka taata oyo yanjagala nnyo abaana nabaagala mu buto ate ne bwe nnakula tewali mwana ataayitako mu mikono gyange tewali mwana yatandika bulamu bwe nga tayiseeko muki mu mikono gyange okuggyako bano abaali abato naddala ng'oyo kati ali mu kumpalampa naye n'oyo namuweererako sasira n'okusonyiwa lukama bange n'oyo yafunako school fees zange nga bamugobye mu ssomero ne muweererako naye kitange oyo ekyamazima ddala nsobola okugenda mu maaso ge nga bw'okyogedde nti mwetondere naye kati nze ataasobya kitange kwetondere nga gwogenze buli omu n'akolako sayidi kuba obimuwadde byonna nti ajje aneetondere nga yazze ate nga yazze kwetu nze kyebadde ndowooza nti gw'osobola okugenda nandi kikandowooze nze taata oyo ayogerwako nekera naye nga mwana wange ntuusizza akaseera akakwetondera naye nkusaba jangu nkikolere wano mu bwataata nga maama wange yali asazeewo ekijjulo akikolere wali mu maka ge nze ate nga nkyalina obusungu buki bungi maama wange ono gwe yatuma ne mugamba maama okusinziira emyaka 3 gye nkaabidde nga bantuuzizza mu kintu ekyo nti nze ndoga maama pulira sijja kisobola kati olwaleero wenjogerera senga taata oyo alaba pulogulaamu eno taata najjamu ekyokutegeera era mmeeme ye neesika okumanya n'okutegeera n'asalawo okukkakkanya emmeeme ye eri baganda bange nze ekisinga okunnuma kunkyaya eri baganda bange ng'ate ekituufu akimanyi ne baganda bange ekituufu bakikola ki bakimanyi naye olw'okuba ono ye muzadde agezaako bagamba wemu n'agenda mu lubiri eyo gy'abayita mbu simanyi yazaalibwa n'omusota ayagala kuyisaawo bibye simanyi ayagala bya bugagga simanyi biki abaana abo yabateekako ki komandi n'abagamba temugezanga ne mugenda ewa muganda wammwe ayagala kuyisaawo bibye okusinziira we yasaddaaka nnyina era ayagala kuyisaawo biki bibye anoonya bugagga weebale ebyo byayogera yeerogozza nga tetubiwulirangako kati nze nno nnyinza okugamba mwami Kankaka ti nze ekyokwetondera taata wange oba taata wange okuneetondera ng'asinziira mu maka ge ng'amaze okulaba pulogulaamu eno n'atuula n'agiwuliriza okuva gye yatandikira n'afunamu ansa esobola okwekkakkanya n'akuŋŋaanya bato bange n'abagamba bye nayogeranga saamanyanga nti birimu amaanyi ag'enjawulo kubanga wadde baatambulanga ne maama wange nga bamugamba nga babagamba nti obulwadde buva kwani ku mwana wammwe omuki ku mwana w'ono omukyala omukulu kati n'atamanya nti oba waliyo omulala ali mu bwekusifu mukazi we gwe yamukisa ng'olwaleero amazima gakoze eki gavuddeyo mu butuufu nga gakoze eki nga gavuddeyo kuba nkakasa butuufu taata ne yekkakkanya n'abatuuza n'abagamba ebibaddewo byonna nsaba tuyite mukulu wammwe mukole ekijjulo ekibakola ki ekibagatta mukulu wammwe mumuveeko tayina musango nali simanyi kituufu kiri mabega waaki nga maama wammwe yayogera nti omwana wange simuyinaako buzibu kituufu maama wammwe yali ayogera kituufu yali tagudde eddalu nga bwe nakikola ki bwe nakyogeranga mulongo babiri naggiriye kangende ku bubaka omwana ono muganda bw'ayogera ng'asinziira e Bulaaya
ekisooka nsinzira wano okumwebaza weebale kulaba pulogulaamu zange kubanga singa tewazirabye tewali nkoowoddeko naye newambadde mbadde bize nawulirizanga omwana oyo agamba nakuttemu bitono nja kutwala obudde mbiwulirize sijja kumulimba naye yagambye muntu agingire kankaka akitegeere nti omuntu ne bw'aba afudde nga yazaala tabanga atakola ki era nsinzira wano okumwebaza weebale nnyo kuba mwana mulungi eri omuzaddewo naye omuzadde eyafa abeera mu mwoyo kati kamusomeseeyo kino olwanira mu nnyama naye asobola okuba nga alwana ate gwe noono gwentira ku vidiyo yabazaala mwembi ekyo kimu so yasalawo gwalwanirira neyamusobya kitegeeza bw'oba wooli wano ebigambo bino byogera oyinza okuba nga era maama wo yakulina emabega nga yanwanirira nteebereza kati ekyokubiri nkutegeezaako omwana oyo nti mulongo babiri enaggirinya muganda ataddewo ekyo option nze nange nja gigoberera taata omulamu omwana tamwogerera kitegeeza taata omulamu bw'alivaayo ye naayogera amazima mbadde nkusaba mwana gwe mutabani kiiwa bamita kiwanuka nyina muganda wange ati bamita kiwalyanga kiwanuka kiwalyanga kati kiiwa nkutegeezaako nti kitaawe bw'alivaayo n'oyogera nze kankaka nga b'omukisa gwa kyenkanyi eri mulongo babiri nga bw'abyogedde naawe era osobola okubyogera ye kiiwa n'amulumiriza naye kitaata bw'alyogera ebyammwe byembinja bivaako kati ngende ku byani bwe ndifuna omukisa ogumanya ebyali mu kika kyammwe kubanga bino babikwogeddeko byafuuka mu famire yammwe byafuuka publiki kuba oli bw'agenda ku mutimbagano n'agamba gwe watta maama waffe kiba publiki kikoowola nange owa publiki kankaka atatulinaako kakwate yasiiranaako kakwate okweyunga mu bintu bino so ebigambo byange bibadde biraga nti mulongo babiryosa ogamba nti yesi bakwogeddeko kitaawo abitadde mu baana abaana babyongeddeyo kati abaana batandise n'okwekwasa eyafa nti baddembe okumulwanirira nga batta erinnya ly'omulamu ng'ate boogera n'ebifaananyi bateekako mulongo babiri kankubeeko kyenkubulira ekibi ennyo mu mawulire bwe tukola interview eno n'enkwogerako nga njogera linnya lyo bwe tugenda mu mateeka kizibu nnyo okunsinga kubanga nsobola okufunayo omuntu omulala mukyalo eyo nga yebabirye naggirinya naye nga nali ŋŋamba oli naye kibi nnyo 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 okwogera ku muntu ate n'oteekawo ekifaananyi mu mateeka gaffe ag'amawulire bakiyita criminal libel naye wano bakiyita bw'oba oyogera bwogezi bakiyita offensive communication bwe nalaba ebyakwogerwako byaliko n'ekifaananyi kyo ne bwe mbawa amawulire omusango oguliko ekifaananyi kyo guba munenemu era ntegeeza kiiwa ne bwe muvaamu ebya famire oli naayagala okuwaabira ogwo munenemu kubanga ne wiiki eno waliwo gwe mbadde nkyaza gwe baasimbye mu kkooti lwa kifaananyi ky'akadaaga ne Museveni ku bigambo bye naye nze ndi wano ndi bweru si mu bubi simwagaliza wabula nkutegeeza nti ndi mukugu so ŋŋamba n'ebyo byakugamba nti bakutaaginge ng'erinnya nayo bantaaginge era nalabako n'ekifaananyi kyange nalabyeko bitono nja byetegereza kale naye mutegeeza nti kirungi nnyo kyakola okulwanirira maama nange kye naalikoze eri mmange naye oba mufu oba mulamu naye ate bwe kigenda mu mateeka nze kankaka bwe ndoopa kiiwa singa aba yanvumye teyanvumye naye singa aba omusango omunene gulina ne gwe gwasibiza nga nze mbadde mukyaza kati ekyo kimu ekyokubiri bw'abanga mulongo babiri muganda wo nga wasobola okumuyita omunyongo iyo vidiyo nagiraba n'oteekako n'ekifaananyi ng'osonga mu kifaananyi nti ono yatta nnyina mu mateeka musango munene gubeera gufuuse criminal libel oyogera olekera n'ekifaananyi naye ate mu bw'obuntu musaba bw'aba yeekakasa nze ndi wa mukutu asobola okujja wano n'akulumiriza ne gy'oli mutwala mu mateeka n'akusangayo ne bw'aba tazze wano mu lubiri kuba kati tutudde mu lubiri lw'omulongo wonna oba mu maka ga kitaawe kubanga eyo gy'ali tulina obusobozi bungi nnyo obumuwanulayo tuyita mu layini gye yatambuliramu ne bamutukomezaawo
ng'ayagadde oba tayagadde. Bwe kigendebwa nze nnina obusobozi obugenda Dubai. Sobola omusanga waali zikaakakanya. Mbulina. Tampita wa mawulire wa bulijjo. Nze nsobola. Okera ku makya ne ŋŋamba omwana ono si mumativu gyendi kamusange waali. Nkisobola. Naye ate eno mu byammwe. Ate eno kisobokera ddala ne nkusanga wooli ng'ate sikoze ki. Siwakanye nnyo. So buvadde bubaka bwange. Kati mulongo kyembuuza. Mutuufu nange njagala ofuna obwenkanya. Okugamba nti watta omuntu ndayira nnyabo munamiira ali gwe naleka mu kitengeesa gyali tayafaana. Kibi kuba nange bakinjogerako olunaku lumu. So njagala nnyo ofuna obwenkanya. Obwenkanya buno bwe banaagaana obukuwa mu bigambo. Tobunoonye mu mateeka. Mwami Kankaka. Ndi mweteefuteefu. Ng'ekintu kino omwana oyo yakitandika. N'akinjukiza emyaka nga 10 n'omusobo egiyise. Nange sandibadde nga nsitukiramu paka okutuuka okukunoonya. Kiba kitegeeza ndi mweteefuteefu okukitandikira we yakitandikidde paka okukikomekereza. Njagala aveeyo abuulire ensi eno amazima. Kituufu mukulu wange yatta nnyina oba teyakola ki? Bw'agamba nti yamutta ampe n'ensonga nga 3 ezikakasiza ddala nti birungi yakola ki? Oba mukulu wange yakola ki? Yatta maama we. Ekirala kyenjagala omwanukula ku video gye yasembyeyo kola ng'alabye video eri eyasoose oba interview yasoose. Amanye nti nze olwaleero ebintu byentambulirako ndi mu bwamwoyo. Era nnyabo teyazaala yekka. Nange ndi muki? Muzaale. Kitegeeza mama waffe yatuzaala n'atuleka ku nsi ng'alina abaana be nange nkola ki? Mbalibwamu. Kati bwe mba mbalibwamu kitegeeza ffe abaana abalamu tetusobola kulwanirira muntu oli eyafa. Kati ate oli eyafa yaliwo okulwanirira ki? Ffe abalamu. Kati nkakasa omwana oyo njagala mukakasa oba mujjukize nti omulamu talwanirira mufu. Omufu yalwanirira omuki? Omulamu. Kati nze ebintu byentambulira mu bya mwoyo. Maama waffe oyo senga ekintu kyenkoze okutuuka olubiri luno lwonna oddubeezaawo. Maama waffe yandibadde yasituka dda eri bbaawe eri abaana bangi bawera 8. Ne wabeerako omu gwe yali atuuzizza n'amugamba ABCD nga nange we yanviirayo n'ambuuza mwana gwe ebintu bino ani yabikugamba nga nabikuumanga byakyama. Maama wange yennyini yanviirayo nga bwe nakunnyonnyola eri paati eri. Maama waffe wabanga tavangayo mu bwamwoyo kubeerako mwana we gwannyonnyola ku kinkwatako. Kiba kitegeeza maama wange ali mabega wange. Nze maama wange we yafa nze nalera abaana be bonna. Era yali mukyala musuubuzi nga nze nsigala waka nga ndira baganda bange. Saagabana ku kintu kya maama wange nakitya ku lw'embeera eyaliwo. Naye maama wange yasituka mu bw'omwoyo ng'alaba mu butuufu si bwenkanya. Maama wange n'aŋŋamba mwana wange ku bintu byonna tewagabanako yadde ki? Naye olwaleero nzize mu maaso go nzize kuwa bibyo. Nze maama wo nzize kuwa mugabo gwo. Ku lw'obusungu maama wange bwe yafa nga mpulira maama wange yamboola. N'okusinziira bwe baŋŋamba nti nze natta maama wange kufuna byaki byanfuna. Maama wange namwanukula mu bubaka obwo ne mugamba maama nze siri wano eno kwagala byaki byanfuna. Era tobaako na kimu kyokola ki? Kyakuwa? Kyompa. Maama wange n'aŋŋamba mwana wange lwaki olina obusungu we buto? Ne mugamba maama nze siri wano ku byanfuna. Nze era sikwagalako kintu naki? Era ndi mumativu n'ebyo byenkola ki? Byennina mu bw'omwoyo. Era mwami Kankaka wensabira. Ndowooza eno ye video esembyeyo oba interview esembyeyo okunjijjako oba oli awo senga wabeerawo akyongerayo tujja kukola ki? Kweyongerayo. Naye nze nkakasa nti maama wange mumativu n'ebyo byenzijja nkola ki? Anaaba mumativu ng'omu ku baana be omututte mu kkooti nga n'omwami we omututte mu kkooti okubitebya. Awo wensabira maama wange aveeyo
ayolese obw'omuzimu nga bwe yafaaza-dde ng'ezzadde liri mu kukuubagana ng'atuli mu makkati ye mwami we aveeyo ayogere kubanga nze nasobola okukuba amavi nenkowoola maama wange ku kikwatagana oli omusawo kye yaŋŋamba nti nazaalibwa n'omulongo n'avaayo n'akinnyonnyola bulungi n'ambuuza bw'obeera ggwe n'ozaala ekintu ekitiisa bwe kiti okikola otya n'olwaleero ge maanyi ge njagala asitukiremu ajje atubeere mu makkati mu baana baganda bange nange mukulu waabwe awamu n'omwami we asitukiremu alamule. Nkutegedde nnyo. Kaakati nze nnamu endowooza nti vidiyo eno era ejja kusika. Waliwo omwana omulala mu baganda bo akoogerako ku butambi nti watta maama wo ng'oggyeko ono ali eno eyasooka okukolako olutambi olwasooka. Taliiyo. Abalala bo tebakimanyiiko. Abalala bakimanyiiko naye bagezaako okuwaguza okuva mu bigambo bya taata by'abatuuzaamu nti oyo temukolagana naye era nembeera nga nsobola okwogerezeganya nabo nga bampuliriza bye mbagamba n'emikolo gya wano gyonna nga baagala okujja naye we bategeezaako kitaawe ng'abasitoopinga. Temugenda wa mutemu? Temugenda wa mutemu? Ayagala bawonga mu bintu bye. Oyo anoonya bibye? Weebale. Naye era mu baana bonna kuliko abaana basatu be tugatta nabo maama bo abatabulawo mu mikolo gya wano. Nakati tulina omukolo mu January eno yennyini ng'asatu naye era bo nabategeezezza dda era twabadde nabo mu kuziika mwannyinange ate ow'ekika gye nzaalwa era bajja kubeerawo waneeno abo abaana basatu. Kuliko anzirako n'omulongo omu ye Waswa kwaba abaana ba maama abalongo abalala be yazaala omwana omulala ye Kalungi era oyo omwana baamuwalanako nnyo ne kitaawe n'ayagala omugoba mu kika olw'okuba akolagana nange. N'oyo omwana ne njagala omuwa emirembe gye ne mugamba ndeka oba taata alaga nti bw'okolagana nange kibi. Mulongo babiri Naggirinya njagala okubuuza era ekibuuzo ekirala nga nkisimbuliza wali wennyini bw'oyogedde. Kitaawe agamba temugendayo eyo oyo alina byenoonyeza bibye olina byewenoonyeza wano. Mwami Kankaka kitaawe aba yayogera nange nyina okwebuuza naye onoonya ki? Eyo anse ndi kumpi nnyo nga busungu olw'ensonga mwami Kankaka olubiri luno olulaba teruliiko taata wa lubiri oba ssenkulu. Nze buli we neebaka bwe nti njogerezeganya n'omwana wattu omulongo Kato n'ambuulira nti olwaleero lino effumu oliraba lino effumu oliraba eno endeku ogiraba ensumbi byonna bamala bindagana ebifo byenziza entambulamu byonna bamala kunsindikayo era lwe lubiri luno nga woolulaba n'ekifo kino ekibanja kino kiriko yiika mmeka 2 sinze nandisazeewo nti olubiri lubeere waneeno nandironze ekifo kiki kirala naye nze buli we neebaka nze njogerezeganya direct n'omwana wa Nambooze Naalongo Ebbombo omulongo Kato Mago bwe yamuzaala. Kitegeeza tolina kya buntu kitaawo kyayogerako nti yalina bibye byenoonyeza ebyateekawo biteeke kubanga wangamba mu kitundu ekiwedde olina omwami omusuubuzi alina adiwe wano siina kyendabawo kyofunawo nange neebuuza okola ki wano mwali badde eri n'omwami we nga musuubula sirabawo specifically nze ebbanga lyenzize wano emirundi 2 naye sinalabawo kyogoba mpozi nga nze engeri gye siri wa family nga bo balina ebyama bye bamanyi ku ki kyogoba wano naye nze sikiraba. Mwami Kankaka era nga bw'otakiraba nange sikimanyi kiri mu butalabika. Nze bwe neebaka nenfuna obubaka nga bunsukuma ene nkwereza byannawanca nga nviggayaza nga nkasibira wano bwe njija wano bwe neebaka nga bangamba kola kino nga nkikola ki era wano wensinziira okutegeeza abantu bonna
abanninako kulaaka kubize binjogerako binjogerwako nti mbutuufu nasinziira mu maanyi gange mu mutima gwange mu bwongo bwange nsobola okutta maama wange ng'ate omuntu omubuuza omwana oyo yatta nnyina yasinziira ku kinga oba oliawo omuntu talina na ansa nti we wabeerawo omuntu yenna ng'awulira alinayo omuntu we gwe yeekakasa nga musawo wa kinnansi kuba ntambulira mu buwangwa naki amusitule amundeetere mu kifo kino omuntu oyo akole ki aleeta obulamulizi bwe obusinga ku bwange bwe nnina muki mu bwongo bwange bwe ngabanira mu bw'omwoyo weezuule bwe kibanga kituufu sikwezuula bo babeereko ekitundutundu kye banzuula kubanza olwedde nze okusinziira bwe neezuula sikyalinamu Thomas nze neezuula kyakola ki kyaggwa naye oyo awulira nga nninamu Thomas ng'era awulira ayinayo omuntu we asinga ku maanyi g'ensi eno yonna ng'awulira ye asinga mu nsi eno kubanga nze amaanyi ge nnina mu kifo kino nyinza okulowooza teriiyo maanyi malala gasingirira gali mu kifo kino naye oyo waaba nga gy'ali ng'awulira asobola okuyamba ku nsonga zineeno ze twogedde ku mutimbagano ng'awulira ye ayina obusobozi obusobola okuzuula ekiri wakati wange n'abaana ba mmange ne bba wa maama wange ajje asinziire aleete obulamuzi bwe naye bw'aba ng'aleeta obulamuzi bw'ekiwaanyi obulamuzi obw'ekifere ajja kukubibwa kyabugazi nga mmange bwe yakubibwa ekyebugazi emagombe yeebaseeyo kyevuunike yeebase kyabugazi kati nkakasa oyo aveeyo ng'awulira ayina obulaguzi obusingirira ajje wano ku sayidi yange abatangaaze kiki kyendi ne ku sayidi ya famire abatangaaze ne ku maama wange abaana baganda bange babatangaaze babagambe mukulu wammwe bwekiti ne bwekiti abadde abalimba bwati ne bwati oba byabadde abagamba biri bwebiti ne wiki ne bwebiti bwe nnindiridde ekirala nsinziira wano nga ntegeeza ensi yonna nti ekyamazima ensi eno etambulidde mu kubuzaabuzibwa era baganda bange bangi ng'era luli nakyogera mu eri vidiyo bangi nnyo abali mu mbeera ng'eyange gye mpiseemu okubanga nsobola okufuuka omuwanguzi mwami kankaka njagala okutwala omukisa guno okutegeeza ndi muwanguzi era nze nakulira mu mbeera ya kusoomoozebwa kati olwaleero bwe kuba kusoomoozebwa kwaggwaawo mu ddakiika emu abantu kambajjukize bye waŋŋamba waŋŋamba ne bwe mbambi wakana ngende ku byalo bye wayogera mbuuze weebale nnyo kati bwe ndifunamu Thomas yenna nja kgenda nga tomanyi mbuuze tekindya bakugoba ewaka ng'okutte obakaveera akaguliini ne baga atambula ne gy'olaga wali ogenzeyo omulundi gumu kama Katonda n'afuna ow'emmotoka awo wakati omwana omuto w'emyaka mwaŋŋamba 9 nzijukira nateekayo omwoyo kati omuntu gwe baagubye waka era emyaka egyo bwe mbanga nagidawutingamu byali 9 ku 10 ku 11 mweyo bracket omwana kati maama wakuzadde weka agenza afumbiddwe ewalala takubulidde nti oli mulongo bakutumye erinnya nabo bulayika bwali bwavu kuba jjajjaawo ate eyakuzaalisa yali jjajjaawo ne kitaawo tomumanyi ogenze wa kitaawo bakusindisa oli ogenzeyo omulundi gumu otuuseeyo kitaawo naye maama we yali yamwawuliza ku kibanja nga naye yazimba ku kibanja kitaawe yali yamwawuliza ku kibanja akeera najja n'abuuza ku nnyina teyakutegeera bulungi kakati nsaba okutegeeza abantu abalaba vidiyo nti omukyala gwe mulaba kyagamba nti muwanguzi gwobeera otyaga bakugobe wammwe n'akaveera kati wana abagambye wetutudde waliwo yiika 2 abala mwaguzeeyo ne kataka ate wano tewaliwo mizigo waliwo ekiggwa yeezuula amala okwezuula ne yeetegeera amala okwetegeera ne yeeyamba mukyala mufumbo negiyafumbo yavaayo bamuwasa ewalala omwami alina
kati obuwanguzi obwo sibusuubira mu buntu yafuna kubonaabona kwe wanyinyonnyola nongana ne bwe mba nkuwakkana omuntu n'akubuzaabuza ne ku kitaawo n'akugabira abalala kwega obuzaale tebuli straight nze nongamba kitagese okugupita mu mali sakyalakozesa alya ku mmere ya buntu nasoma mpaka Makerere ne bondaba wano tuli mu kiggweno naye tewaŋŋambako nti no wasoma mpaka oba avadi oba luddawa omuntu oyo gwe mbalira okujjukiza abantu mu vidiyo enkadde tibwagamba nti muwanguzi butuufu aba akitegeeza kubanga tonzijukizaako nti wafuna ku bazungu togambye nti wafuna ku bazungu n'embeera y'obulamu mpaka kati mpulira kale sijja kweyitiikiriza nene mu kibanjiri nengerayo entoba yey'omukolo eyo togyogedde maama sirya nnyama sijja kulya nnyo ndazaalibwa sirya nnyama enteeyo weebi era omukolo guliyo nga 3 buli awulira nga kimukwatako anoonye olubiri lw'abalongo kuba omulongo yasiza ddala wano amaanyi oba oliawo ebifo by'abaana abalongo bagenze babikwatakwatamu kino ekifo kikyali kipya era amaanyi mapya omulongo yasiima n'agula ekibanja kino tuli masekadi wali wennakulire wa maama wali wajjajjange wensonga wano ekabubbu ate luli olusozi nze bwenzaali wakati kwegamba emisambwa simiryaza amaanyi kusitula mwana kumujjaggayaza kumukomyawo ku kitundu kwe baali bamuyita omulogo era omutemwa saani nina naye mbakakasa ndi mu kifo kino kwennakulira abakimanya nti natta maama olwaleero ndya nabo nseka nabo wenkuba enduulu be bantaasa ekituufu bakikola ki bakimanya kuba maama ebifo bye yatambuliramu abasinga bamusinkanayo naddala nga ebifo by'abapasita ebiseera ebyo byali nnyo by'abapasita bano abajjanga nga batambulatambula nga bakuŋŋaanya abantu bangi mwakuŋŋaanirangamu abantu abaki ab'enjawulo abo abaalagulanga abo kati kitegeeza abantu bangi nnyo abaamanya ensonga ku sayidi yaani ya maama wange kati waliwo n'ekirala singa obadde wamenya amateeka mu kitundu nze nagenza okuyisa nayise ku balaki singa bakwata ab'ensi eno singa bakwata ndi mugumu kuba nayise ebbombo okujja wano nayise ate wali ku balaki kwennyini y'ebbombo n'eryoka nzija eno ku lukole erukole era okuva ku balaki ndowooza waliwo mayiro kilometers nga 3 ku 2 ate era ngamba abantu nze sajja eno nze bwe nali nzija kankutegeezeko naawe okitegeeza saamanya nti gye nzija waliyo n'ekifo bwekiti nze nali nzija kukusanga ennaku yo gyekulumira oba mu muzigo oba luddawa yonna gye nali nzija ebbombo naye nayisanga nga nina okujja eno mu kaseerezi nange mu kifo kino naye kwegamba kintu kirungi nnyo kakati ekirungi binnyonnyose bulungi naye kankutwaleko ate bwe wakola puroguramu esooka ngenda kubuulizaamu ebibuuzo nga bino sinze mbibuuza abantu babimbuuza eyasooka yankubira essimu naŋŋamba ayita mu kintu kyekimu nga kyewayitamu weezuula abalala tebeezuulanga newabaawo omwana mulenzi omulala yankubira essimu naŋŋamba ye bamuzaalira Bungereza wabula atawaanyi era yali takkiriza wabula yakubira nze teyamala alaba puroguramu yakubira nze naŋŋamba kaakaka lwaki tonnyamba natandise okukkiriza nkirabika obuzaale bwange bukola ki ntamanyi taatawe tamanyi naye bamuzaalira Bungereza era Bungereza enyuma mu byabugi naye obulamu ye tebumunyumira bwabeera mu banne banyumirwa bwadde obwomu neyeekubagiza kakati abantu abo gwe ngeri gye weezuula waliwo ne wayogera luli nti olina gye baakutwala ne weezuulira omwami wange ate nga naye akulemberwa mukwano gwe bwe yalina bwe yamutwala kati olinga ŋŋamba nange yakwezuula lwaki tompa ku nnamba y'oyo gye yagenda ate nze wagimpa kati naali muwadde ki ebibuuzo ebyo nno obiwaako magezi ki ebibuuzo ebyo era nga bwe nayogera mu kitundutundu ekyasooka nti baganda bange nkakasa mu nsi siyinza kubeeramu butya bw'omu bangi gye bali eyo abayita mu mbeera gye nkola ki gye mpitamu basoomoozeddwa okuva mu buto bwabwe paka olwaleero naye nze ŋŋamba bwe nti
nabagamba omwami wange ayina eyatukulembera waliwo mukwano gwa mwami wange eyatukulembera okututuusa ew'omwami wange gye yankulembera okuntwala naye nze olwaleero nkakasa emyaka giyiseewo mingi giringa mu 10 ennamba eyo neweeba simu yabuliramu dda kubanga ennamba gye nali nkozesa ebiseera ebyo si gye nnina era omwami oyo okuggyako mmanyi nti ali sayidi y'ebweyogerere n'ekifo nze sisobola nakiteebereza nti oba kyekino omwami wange yeyantwala kyokka nga ye yaŋŋamba nti jangu tugende naye ng'ate naye waliwo omulala akola ki amuwerekera mukazi w'oyo wetaaga omuleeteko wano aye kayamugamba mukazi w'oyo kubimutuukako wetaaga omuleeteko wano baali ba mikwano babiri emirimu gyabwe gigootaana mukwano gwamugamba jangu tugendeko ew'omugezi wange bwe twatuuka eyo baali ba nnyumba eno yakola ki mayembe modulo yakugala ng'ejjembe limugamba musajja mukulu nti wangi seŋŋendo musajja mukulu nti wangi nga ndaba ekiviirako emirimu gy'okugootaana si ddogo nti kiki oyina omukyala gwe waakafuna mu bulamu bwo temunnaweza na mwaka yaviirako embeera okukola ki okugootaana amugamba mukyala nti omugole gw'olina naye yamugamba temunnaweza bbanga ddene naye ndaba yaviirako emirimu gy'okukola ki okugootaana ng'amugamba mukama wange osobola okumbuulira buzibu ki obwo kwe buviira okubanga embeera eyo eva ku mukyalo oyo n'amugamba omukyalo ono aliko ebintu binene naye nze embuga yange eno tejja bisobola wabula kankulagirireko ewalala yabalagirira bali babiri ne mukwano gwe yamukulembera nga babalagirira nga babawa ndagiriro era twagenda tubuuza n'omwami yonna kugamba bamuyita mwami Kanyike tekwaliko ku bombi omwami wange yali tamanyiyo nga ne mwami Kanyike yakulembedde ono gye baasoose naye takola ki tamanyiyo wabula oli nannyini mbuga gye baagenda ye yali amanyiyo ng'embuga eyo gy'atusindika ekulemberwamu jjajja Muwanga era nga yabagamba ensonga z'oyo omukyala zikulembebwamu Muwanga n'abalagirira n'amugamba naye bw'obanga ogenda funa engeri ki gy'obuuliramu mukazi wo omukkirizise mugende bameka babiri bababuulira ekituufu nga ne mukyala wakiwulira nesebo nkutegedde bulungi so kitegeeza kale mbuuze ompa olukusa omuntu ambuuza nze byesitegeera mukuwe gwe mwennyonnyole kubanga z'abantu bankubira ne bambuuza oyo omukazi gwe waleese ebizibu byayitamu byempitamu nze nyambibwa ntya nsigaba omanyi namba y'omuntu bw'ogiraba eggirako ebizibu mulongo era naye nkutegeeza bw'onzikiriza n'enjiwaayo waliwo ebizibu ebijjira ku bantu okukubira omuntu kituufu okiraba omuntu alina kuyitiramu ggwe saagala muntu agabane saagala kugabana ku bizibu bye bakuleetera naye ebirungi ompaako ebiba binaaba naye wala ebizibu neesamba ebizibu nga neeyanza ebirungi nsobola okukuwaako n'enfukamira ne wano mu bakama bange ne nkusabira omukisa ogutalinaako buyinike kubanga n'okujja okuyinjijjako interview wannyambye ng'omulya mmere siina nnyo nti nasitudde kakadde ka ssente n'enkakola ki n'enkakuwa kate nzireyo n'olwayo kuba ntuuse ekkubo lyene ewuwo ne nga nze ngenda kwetikka ntya kamera hard running ton teyakoze nange kwewunyisa okutuuka wano ng'oli bwomu kati laba obuwafaalala nja kukusabira omukisa ogutalina buyinike bajjajja bakukulembere kubanga abaana abalongo be basiba ate be bakola ki ate be basumulula ate era be balongoosa b'ensi eno kakati mwami Kankaka ensonga eyo gy'ombuuziza nkulu nnyo kubanga ekyamazima bakusaba ennamba y'omwami oli eyannyamba oba eyatulagula ekituufu n'ambuulira ne butya bwe nnyinza okukola omulongo oyo aveeyo gy'akoleza eki gye yeekukumye mwami Kankaka ntwala omukisa guno okutegeeza abampuliriza ebintu omwami oli bye yaŋŋamba okukola temwalimu kweraguza ate era tekwaliko ddagala wadde akakoola n'aka wabula bye yaŋŋamba oteekateeka byonna nkyabijjukira kiba kitegeeza amaanyi n'obuyinza nange mwentudde omuntu oyo asobola okujja n'ansisinkana ne mugamba genda okole bwoti oba n'abikolera namuno mu kibanja kyange kuba kinene nze oli yali yansiŋŋaana kasaalu konna oba nkasiŋŋaanyeewa kasaka
naye kati kitegeeza kino ekibanja kyange nsobola omusindika awantu ne muga genda okolerewo omukolo bwe guti ne bwe guti oyo atalina kifo wasobola kukolera mukolo ogwo nsobola omuwa ekifo ne mugamba genda wali wammanga okolerewo bwoti ne bwoti mu nnaku lumu oba bbiri omulongo oyo ddala bw'abanga gyali asobola okusituka najja ne mwogera naawe butereevu mu bubaka. Njagala kusembayo kino kize mu nsi yaffe eno mu butonzi saako ne mukubaawo kwaffe ng'Abagaani ate ng'Abaddugavu. Omanyi nzijukiza abantu abali ku vidiyo eno waliwo abankanganga n'akatandika bino kaakako ojja fiira mu masabo Yesu akulokole akuyamba ate ng'omaze okufa anti wulira ndokole nneme kugenda mu masabo Yesu ate ng'omaze okufa kuba bagamba ojja fiira wabeera buli omu ayampa ekitabo n'asoma muwala kati engeri nti mpuliriza nnyo yonna ŋŋendayo Yesu bw'aba yanantaasa anyambe neseerabira kize ndi muddugavu ekyo sikyerabira so nsaba ng'oggyeko embeera y'obulamu eno gy'oyiseemu ffe ng'Abaddugavu otwogerako ki embeera ng'etulemye nalabye Abazungu nga beebyabo bitambula ffena tuli baawamu ki ekitulemesezza okuba obulungi Abaddugavu ki ekituleetedde empalana eyo ne biva mu famire mwennyini mwozaaliwo olinaga awatta omuntu embeera eyo nsaba ngeri gye nkusanze nabiriira byonna mbisengese bulungi nga bwe byalisengekeddwa nsaba ombuwire Abaddugavu tukoze tutya twazza gwaki nze nno mwe mulina ku buyinza obusobola okutegeera ebintu okusinziira okubikkulirwa kwange kwenzize enfuna eri bakama bange ekituleetedde nabe mu Baddugavu oba mu Baafirika tugendera nnyo mu nsindikagano ate tugendera nnyo gundi anandaba atya mu butuufu Abaafirika buli omu yandisoose n'awulira eddoboozi ly'abakama be butya bwe limuyita Abaafirika tulina amaanyi n'eryanyi lyonna liri mu ffe naye bwe tutaave mwami Kankaka main point eri nti bwe tutaave mu byawandiikibwa mu Bayibuli awo Musa n'agenda mu kasaka tuli mu katyabaga ekituufu kiri nti ebyawandiikibwa tubisomye kuba nange nalokokako emyaka nga 18 naye ebyawandiikibwa nze saasiŋŋaanamu linnya lya Nnaggirinya saasangamu linnya lyatulibwa mu Buganda oba mu Luganda oba mu Lunyankole oba mu Lugisu amannya agalimu gonna g'Abakyeruppe kitegeeza ebyawandiikibwa ebyo biwulibwa bali bannannyini mannya ago agali muki mu Bayibuli era omuntu eyasinziira ku magulu ge kuba muntu Baganda b'amatayi muntu sina mwoyo omutukuvu gwe gwawandiika Bayibuli eri wabula muntu kubanga Bayibuli eyo yawandiikibwa nga emyoyo mitukuvu gyasangibwawo era nga gyaliwo dda ekitabo ekyo ne kiryoka kitondebwawo kitegeeza muntu buntu eyakola ki yawandiika Bayibuli ye yakiri emabega kati nze bannayuganda oba Abaddugavu ba wano kyembawa bave ku byawandiikibwa kubanga nze olwaleero ndi wano nsobola okusisinkana abantu nga 100 ne mbabuulira enjiri yange ngenva mu mutwe nga mukama wange oba ogwo omwoyo oguli mu butalabika gwe gwakuraminga ebbaluwa eyo mu bwongo bwange nensobola ogigabanako n'abantu abalala ate ne tutambulira ku kituufu jjajja oyo ali mu butalabika kyayogera mazima naye ate Abaddugavu ba wano bakimanye nti ebigambo byonna ebiri mu Bayibuli byawandiikibwa muntu era ng'omuntu oyo yalinnyisibwako omwoyo gw'omuntu omu eyafa gwe bayita Yesu Yesu oyo n'alinnyisibwako omuntu oyo nyinza okulowooza yagiwandiika nga tali mu nnomonzi sensi ze n'awandiika nga muzimu ng'alabikiddwa omuzimu ogwo era nga muzimu guli mu butakola ki
mu butalabika naye kyokka tegwali muddu tegwa bwe mpita obubaka nga nange bwenzira mu nsi y'emyoyo ne baŋŋamba kola kino ensobola okuleeta ensumbi eno terabika eno gy'olaba naye ne bagindeetera nga bwe yakola ki nga bwe yakula nga bwe siigiteekewo sijja kufunamu ki mirembe kati kiba kitegeeza abazungu nga bwe baafuna omwoyo omutukuvu ogwo ogwa Yesu nga naye yali muntu munnaabwe naffe abaddugavu bwe tulina emyoyo egyali kusooka nga bajjajjaffe baafa emyaka mingi ne gifuuka n'emisambwa nga olwaleero gye gisituka ne gituwa okuluŋŋamizibwa nti mwana wange oba muzzukulu wange nze nno natambuzibwanga bwenti ne bwenti nakwatanga omuggo bwe guti ne bwe guti nze nno nanyweranga ku ndeku bweti okitegeera kyokka nga kyenjagala embeeredde mu nteeko baganda bannange oba baddugavu bannange tuve mu byawandiikibwa naffe olwaleero abali mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tusobola okukwata olupapula ne peni ne twewandiikira ebitabo byaffe ate nga bijjuddemu okubikkulirwa n'amaanyi nga byonna we biri mu bayibuli y'abo abazungu naffe tusobola okutondawo ekitabo ekyaffe nga mulimu okubikkulirwa okuva engero byonna obitegeera obulamuzi kubanga byonna tubigabana mu masekkati g'okwebaka nga tugenze ffenna mu nsi y'omwoyo tutegeere nti buli muntu yenna ayina akadde ke kaasisinkana obutalabika oba obw'omwoyo kali luddawa gwe kasita obeera awo ne bw'obanga budde misana n'osimagira bw'oti n'olabira ddala ng'ovuddeko manya oba oli ogenze mu nsi yaki ya bwamwoyo era oba oli wakati mu kwogerezeganya n'abatalabika bajjajjaabo abaakusooka ku nsi kuno bannange mwamikanga komboziza ekibuuzo ekyo kinene naye nze ate era bwe buyinza awamu n'obulamuzi bakama bange bwe bampa nkubiriza abantu bakomewo ku lutembe lw'abajjajjaffe olwali kusooka kubanga nze emisambwa gy'empeereza si gyange gya kika kyokka gya nsi yonna era nkakasa buli muntu ajja wano wadde Munyankole wadde Mugisu wadde Mukiga wano ayinawo obuyinza bwe kubanga omusambwa gw'empeereza gwe guvaamu buli ekirina omusaayi n'ekirina omukka kyava mu maama Nattimba yono ne taata Ssettimba kati kiba kitegeeza obuyinza obutudde mu nsi yaffe bw'amaanyi obulamuzi tubulina engero eziri mu kitabo kya Bayibuli tuzirina okubikkulirwa tukulina ebyawandiikibwa tubirina kuba tugenda ku nsozi gwe nga bakuwa obuyinza okumanya n'okutegeera n'osobola okumanya jjajjaawo kye yawandiika ku luberyeberye ku lwazi n'otunulako obutunuzi bw'oti n'omanya ebbaluwa gye yaleka ku lwazi okwo n'ogibuulira banno ng'ofunye okubikkulirwa era ng'olina mwoyo omutukuvu okitegeera mwami Kanka kanze nsobola okukuba enjiri nga sibikudde kitabo kyonna wabula ng'endi muki kuba bwe neebaka nina ensi gyenkola ki gyengendamu nenva mu bulya mmere nensisinkana bajjajjaffe abasooka ne tunyumya nabo ombuulidde bulungi era onzivuludde mu ntegeera situkoma bukomi kuba nti twazze okunoonya obwenkanya wabula era mubaddemu message eri ab'ekika naye ate ekyosinza okundaga nti tokoma bukomi ku byogera obiri mbiri kitegeeza nti naabuze abo abatera okumbuuza ebibuuzo naye gwe Kankaka si gwe Peter basobola okumanya ku kyengabanako mu ntegeera eri baginteekamu kati nina omutwe gwange tambula nagwo siguleka gyenva so mpumbawumba ebigambo bino nga nkwebaza ekisooka okuba n'omutima ogusobola okwogera omulala akuva emabega so n'olwekyo njagala okutegeeza abantu nti kino kyekitundu ekisembyeyo mpozi nga walibaawo ekyetaagisa singa kiribaawo hanze wendi omulongo babiri edaggirinya waali ate era ebintu byawako reference agambye kino kyalo kyabwe bwe buzaale bwe ndi makati ne gye yaddukira eyo baamukomyawo yewali amaka eggayaaza naye era nvuga paka wano emmotoka yiyo mwami Kankaka wengambira nti kati ngenda Lukole bandaze obubaka mwannyinaza neetaaga ngamba ono omulungi wange Magobe era njivugirawo
emmotoka eyo nze saayimirira n'enjiramuza naye omwami wange ekisumuluzo yakinsiŋŋaanya mu buliri bwange awamu ne kaadi yaayo bannange emisambwa gikola olina kaadi mumanya ne kaadi bannange nze ebyo mwami kankaka byoyogera gw'omanyi kaakati nze mu revenue tulabe si ono ogenda okukomawo ate nga nsimbye byeiti nga ndi ku byeiti mukwano kaakati njagala okutwala omukisa guno okutegeeza ensi eno nti bangi nnyo abajja bojjako interview nga balowooza bayisaawo kintu kyabwe era abasooka otulaba mu vidiyo eri balowooza tulina kyetukola ki kyetuyisaawo mwami kankaka olubiri luno olulaba teruliimu kakadde kamu oba bubiri oba busatu oba buna njagala nkutegeeze tekuliiko yadde 10 kya muzzukulu naye ng'ate abazzukulu nze baatandika obbandeetera kuviira ddala waka nga luno olubiri terunnabeerawo nze muntu ojje wange ne nkugamba njagala weebakaawo oba njagala ombuulireko by'ogabana nabyo nabyo mu bw'omwoyo awo nno munnange bw'oba ng'olina obwongo obujjukira by'ojjoyitamu n'ombuulirako nenkuwabula era ndi mulungamya nze erinnya lyange neewa bulungamya ndi mulungamya ate ndi muyambi nina amannya ameka ndi muyambi ate ndi mulungamya nkulungamya nenkugamba ogenda kukola booti ne booti mu butuufu teriiyo atuuka ku mirembe oba mu nsi yakwesiima nga tomaze kwezuula emirembe gyaffe giva mu kwezuula oli ne wakugamba ngaba obugagga oli ne wakugamba nze njijawo ebisiraani naye nga tosoose kwemanya kankaka gwani mukwano oba olimbye oba toyina kyoliko kakati nze olubiri lwange luno saalukolawo ng'embuga y'okujjanjaba era nze tebageza ne bampita omusawo nze siri musawo nze ndi mulongo alongoosa ebyoyo asobodde okufuna okukkiriza gyendi n'akonkona ku mulyango awo ne muggulira najja n'ambuulira kasasiro we ne mulungamya omulongo wange n'asitula amaanyi ge n'amulongoosa nze omulongo ono yansalira ne ssente ze nnina okugamba omuntu oyo aba aleese ensonga ze z'alina okumuwa ng'asobodde omulongooseza ebizibu bye by'aba asitudde n'amuleetera bw'aba ng'alina okukkiriza omulongo ono talongoosa muntu atalina kukkiriza era temubeere eyo nga musinziira eno eyo nga mwagala ebyamangu nga temuzze nakukola ki nakukkiriza ebyawano biba byakukkakkana kukkiriza awamu n'okwerongoosa osooka n'oddira empisa zo zonna embi n'oziteeka waki wabbali kati n'olyoka otuuka ew'omusajja mukulu ono ng'oli mulongoofu naye n'ayongera okukola ki okulongooseza ebiba biganye sirina kyempisaawo nze embuga yange ne weemalawo omwaka mulamba nga temuzzeemu mulwadde ndi musanyufu kubanga nze basobola okumpa obusobozi oba yasobola okumpa obusobozi n'enteekateeka buli kimu ky'olaba wano kiba kitegeeza nze nsasulirwa mu butalabika kakati onnyambyeko bwe ŋŋenda mu bifo bwe biti ne nnoonyayo ebintu mutuufu ebiyamba abantu omanyi abamawulire abamu si bonna balina ebintu bibadduka kagenderere nze ebyo sibikola nandi kiba bitya nga balowooza nti oba byabulabe kumba ate yeewali obusobozi bwabwe n'okubaawo n'okukulaakulana n'okwawukana batera ne bannumiriza nti kati oyo bamuwadde ssente kirabika yagenze kukuba kirango nze ntegeeza ku bantu era nga ntwaliramu ne mwana mulenzi kiiwa ali simanyi aliwa ali ebulaaya nti nze mulongo babiri enaggirinya nze nali simumanyi ate era nali sinoonya mukyala wakuwasa kuba mufumbo alina n'abaana nti namukwana kati wabula walina ensonga n'onkubira essimu nze nenzikiriza ku lwange era nenzijja mpaka wa eno n'ekyandeeta eno nze saamanya nti birimu n'okubaawo kw'ekifo kino
nze najja ne mbuuza omuntu gwe bagambe yatta nnyina atali mu kkomera akikola atya otta otya omuntu n'osigala nga njinaayina nga sirina nandiko mwami Kankaka wanonsula bweru otya omuntu ate nno oyogera ku maama we yekka wabula nawulira jjajja yafa taata yafa ng'era bafiira mu buufu obwo mu ngeri mu sitayiro y'emu ate ng'era basowolayo n'erinnya lyange nga lyekuusa ku nfa yaabwe kanenga kangende ndaba omutemu kangende era ne najja naye mutabani wange Lyanington producer namugamba yala gwe tugenda okulaba story efaanana bweti nze najja ngiyita story tugende tulabe era yajja nteekateeka nanga kakati weza kiba bwekiti ne bwekiti naye nagenda okujja wano nagenda okulaba kifo kya bulijjo tuyingira mu kyalo kirimu abatuuze tetuyina omusirikale gwe tusanze aba tuyite ku balakisi ne tujja ne tulira kakati ntegeeza abantu nze sajja eno okuba birango wabula ate tekiŋŋaana gwe bw'owulira nga sitole ya mulongo ekufaananira nze tefaanana yange nze musobola obbagatta nga abalina obulumi bwe bumu mwe mumanye bwe mweyambayamba okuva mu kuwaayirizibwa n'okukonjerwa oba bwe mwegattagatta mulabe musangulawo butya obujulizi byabwe mwakola bwe muba mwabikola kaakati nze ndi mwekakafu nti bwezze wano ekisooka kyensoose okuyiga ntegedde ti omuntu tabeerawo lwa mubiri guno omuntu asobola okuzaalibwa naye ng'alina n'omulala gw'alaba mu mwoyo gwe tutalaba ali mu butalabika ye mulongo ono bw'aba yasobola okuleeta eno n'akulaga n'akugamba kola n'olaba n'abalala ne balaba n'otegeera n'omuti gwe nakulandaba ogw'omuvule nga giri emeka ate n'ansinkanya ekibanja nga namwo gukola ki kati ekyo kiba kyanjawulo eyo sitole nze njirina eyinza obutafala kuba yinza obutaddamu kulabika nga bweri nze njirina ekyo kimu kimpa credit ng'owamawulire ekyokubiri nsaba okubategeezaako nti n'omukyala yennyini obulamu bwe si bwakusabiriza nze ndabe wano alinawo ettaka ate si waasula kwegamba n'obulamu si bubi so n'abalina obulamu obubi abatannatuuka mu mbeera eno nammwe musobola okumubuuza yakikola atya olaba omuntu afuna kaseete mukyalo eyo mu krisimansi abantu bapangisa akamotoka nno kirumiyoni n'agenda mugiraba okiraba so gwe alina biwatuukako ng'oli mukyalo omuntu asobola okukubuuza kate n'abaana ndabye ku baana abaana nina abaana bawerera ddala bali 8 kati abaana nabo mbalabye olina abaana 8 nina abaana 8 kwegamba nina buli kirungi omuntu kye yandyegombye mu nsi muno abaana bange balungi balamu tekuliko nga siraba bw'oyise nina abaana 8 omukulu alina emyaka manyoyo bano bendabe bano b'olina bokka omukulu alina emyaka 23 era musajja ayawasa n'okuwasa omulala alina emyaka 21 alina omuzzukulu era mufumbo nze Katonda nkoze obulungi obutagambika ampadde ezzadde temuliimu yadde omulema temuliimu yadde atategeera kuba abaana bange be bamu kubakulembera mu masomero kyemmanyi ndi ku mutimbagano gwa nsi yonna n'abasomesa bandaba nze nina omwami nina amaka gange gateredde entende galimu buli kimu omuntu kye yandyegombye okubeera nakyo emmotoka kyesaalowooza nako naye sayini eri eyanjigira nga bangobye n'akaveera mazima nkyatambula nayo nze nkuze sitambuza bigere okuva lwe natandika obulamu bw'ekikulu nti ndi mukyala mufumbo nkuze sitambuza bigere emmotoka yange nina wenjagala wendaga amaka nina omwami nina bannange ebyo ebintu bikulu omuntu omu waaba n'omwami ate tabeera nasuubirya mmotoka omulala waaba n'emmotoka n'amaka eky'omwami kibula kati ate kankubulire yaffe mu kibuga alina emmotoka talina kibanja abantu bali tujerega ati lwaki weevuga naye nga tolina ttaka emmotoka bagizisuza mu paaki bazisuza mu paaki tukera ku makya bakero tusolooza wagula emmotoka naye ogisasulira okugyoza okugitereka okugikuuma kugikanika yo kenyini togivuga teri amafuta nze nno mwami Kankaka nkuba bulatte era nga weebaza abali mu butalabika nti bannaazaako ennaku yonna gye nnakula nga ndi wakati mu kusoomoozebwa nasoomoozebwa mu buto bwange naye olwaleero bannyaniriza ate ng'ebintu ebyange bye nnina tebiriiko nga bw'onoogamba
nti bakuwadde emmotoka eriko obukwakkulizo ebyange tebiriiko biragiro tebiriiko bukwakkulizo era mwami kanka kansula mu muti guno n'ensula wali woolengera n'ensula buli wamu oba mwezi oba myezi ebiri era nze kampendule ne balabe bange omuntu yenna ng'ali eyo ng'anoonya okunkolako obulabe ng'abadde tamanyi waakunsiŋŋaana mukwano nnoonyeza wano lukola ekkonde ebbombo kubanga nze nsula bweru ne bwe mba ŋŋambye nti enkuba ezze nnyingira mu nnyumba eri gy'olengera siggalawo jangu ekissi kyonna kye weesiga nakyo mukwano njije mu buki mu bulamu bw'ensi eno ddala ddala bw'obanga ggwe ampangaazizza n'okuntuusa mu kifo kino mu butuufu nze ndiko abakuumi sibalina mu bulabika avaayo bwati mu mmotoka ogera okulaba mumwa gwa mundu gwe kusooka okufuluma omukungu agerenga abana bajjajja obukuumi bwalagawa ate ogwo omukisa ngutwala abo abantu ng'abo mbakolimira ate era bakama baffe bongere okubatujjamu kuba omuntu bw'ogamba nti oli mu bukkiriza obw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gwe n'otakkiririzamu ekyo ekitalabika era n'otamanya nti katonda ali mu butalabika oyo akuwadde omukka nga togugula akuwadde emmere n'olya nga tomanyi weenaafubutuka kaakati gwe n'osalawo kujjajjaawo omwongereko ebyambalo by'abasirikale n'emmundu zennyini eziri mu butalabika ng'omanyi jjajjaawo emmundu gyakukwatidde mu butalabika kati nno nze ntegeeza basawo bannange siri musawo oba bakkiriza bannange abali mu buwangwa n'ennono nti bw'obanga ddala wayimusibwa era nga wayitibwa era nga walondebwa ng'oliko amaanyi n'obuyinza mulekerawo okwesembereza abazungu kubanga emmundu z'abazungu iffe obukuumi bwaffe buli mu butalabika nze kanka kansobola okuva wano n'ennyingira ekisaalu kiro naye nga sifunye nakatooki kumulisa mbagamba bugambi bakama bange muddeeko wabbali sibalinnya muki mu bwenyi era kituufu ne bampuliriza sifunako nti oba musota oba kisaanyi oba kiki tewali kinnumba kitegeeza obukuumi bwaffe abasirikale baffe tebeebaka tebasimagira tebabongo obitegeera ate tetubasasula ate tetubalagira bakola ekituufu mu budde obutuufu wookolera ensobi bakuvaamu mu budde obutuufu ate mu ssaawa ki bwe ndibanga ogundeese gwange nange nja kudda kuba wano sina bulabe bwe ndabyewo nja kubasaba ebyange banampulira gwe bakuwadde oyina n'ekyejo zava bannyongere abantu bankubirako ne lundi naŋŋamba naye kanka ebifo byonna byogenze mugufunyeeyo osabayo ki nange ne nejjukira nga eŋŋenderayo balala nze sifunangayo lutambula nga lwaki nga lulwo nga lwange ngenze ku nsozi eziriko amaanyi siikanya abantu b'okwata mu ngalo ne kiba naye siina gwe nali nga nti wayinyamba naye ntandise okukitegeera nga nze omu kubalidda nja kudda kaakati mwami kankaka omukulu mulongo muŋambire kangereyo akagero kamu taata yabadde wano Salongo Salongo video ne yagikutte weewaawo taata wange nsanyuse nnyo okulaba mazima kaakati kankusiibuzeeyo akagero kamu nti okulinaana ennyanja sikola ki sikuliira era njagala nkukakase bw'obanga osobola okufuna obusobozi obutuuka mu bifo nga bino gwe n'obituukamu n'ogamba kiwedde mukwano nedda olina okubituukamu naawe ne weeyanjula nga gwe kati kubanga wazze teweeyanjudde tulina obunyomero bwe tuyitamu nti munnange bw'otuuka mu bifo nga bino otuusaayo okweyanjulako n'omanya gy'osibuka amannya go okulinaana ennyanja sikuliira n'oba ng'otambudde mu bifo ebirimu amaanyi nga bino nga bingi amaanyi tosobola kugenda nago olw'ensonga tokoleddeemu mikolo gy'olina kukola ki kukoleramu era mwami kanka kankwegayiridde nti wadde oyingiddeko mu nnyanja eno naye tolina kyennyanja nakimu ky'ogenda genda nakyo okuggyako olunaku lw'olijja nga weeteeseteese n'okukkirizako nga tozze kunkolako interview ojja kkakasa nti mbutuufu eno nnyanja oba luzzi nkutegedde bulungi
njagala okutegeeza abantu abali eyo nti lubadde lukyala lwange lwakubiri olw'okuttaanya ensonga nsaba okusiibula nkulekerayo akagambo kano mulongo gwe naawe mu bw'obuntu newankubadde ozukuka ekiro nga tolina na ttooki n'osamba ensiko ate era n'otalinya mu bwenyi bwabo babeera bafo gy'oba okolaki gyogira naye kujjukiza tinyanja ettagimanyidde yongeramukko n'obukuumi obw'obuntu tosobola kuyita abalabe bo nti munsange wano siggalawo nkugambye bwe bali nyongera okubakowoola njagala kutegeeza nyanja ettagimanyidde bw'oyingira wali ggalawo bw'ojja wano wabeewo atunula weebase kaakati mbuuza ekigambo ennyanja ettagimanyidde okifunamu makulu ki nze ndowooza nti obulagajjavu bwo notyo olw'okuba nti owulira amaanyi gano ng'era olabe gakkuumye emyaka emirala obulagajjavu bwo ng'oleeta obumanyi n'obukugu ku nnyanja eyo neekulaga nti nze simanyiirwa siriiko bukugu siriiko kumukola ki kummanya oba kubaawo kuwangaalira wa ng'ate ondeeseeko akamanyiiro mwami Kankaka obwegendereza obuli mu kifo kino businga n'obuli mu kyaki z'abakatuliki oba abakristaayo oba balokole ffe wano ewaffe toyingirawo oba nkugambe ntya kisimbe kakati njagala nkutegeeze mwami Kankaka omulyango ogwo ogulaba tekuli pata sizirabako pata sira na kigala tolabanga wazze wano tetumanyi gye wasuze wankaki tetusobola kukkiriza kusala mulyango ogwo n'oyingira n'oteeka wano ekigere kyo nga tomaze kunaazibwa ddagala kiba kitegeeza ki tukwambululako ebyo byonna by'ozooyitamu kasasiro yenna abo bonna be wagudde mu bifuba ebyo byonna bikyambazi byonna ebize bikuyambala byosinkanye mu masitenseni ozokwatirira oyina kusooka kutukuzibwa okulinnya mu kifo kino kati ate wano wo wentudde mukwano omala kweyanjula ne weeyogerako ate n'obeerako ne woosinziira okugamba nti bakama bange nze kino mu butuufu ndi bwenti nsaanidde okutuuka ku mmeeza entukufu kubanga wano wentuddewo wali emmeeza entukufu ey'abaana abalongoosa tokkirizibwa kubuuka mu lusalosalo olwo era tewaliiwo kkubo ddala liyingira wano okuggyako liri eno emabega eno kati tova eri n'osaalimbira wano noweebaka ekiro kuliko ebibonerezo by'okusaalimba ebyokusaalimba ebibonerezo tebabikuwa nga tebamaze kukulabula bw'ojja ng'osaalimba nga toli mutuukirivu mu kifo kino era nga toweereddwa lukusa nga tonaaziddwa ku mulyango ogwo kukakasa nti ddala oze mu buntu bulamu wano yoyodde bireke wali n'owaayo n'akatta mukago n'omala okutta omukago ne boosiŋŋaanye wano mukwano kino ekifo tokisaalimbiramu bwe weebaka bw'oti okulamuzibwako okusiŋŋana mu butalabika nkugayizi n'empewo ziri mu butalabika nze omulya mmere osobola okujja n'onninnyako ekiro ne bakulamula nga tebakutuze tebakoze eki naye nga bakola ki bakulamula ebirungi bigwa byokya eno ndi Bombo naye si gye nsula kakati ŋŋenda mbakuutira nga mbasaba abaddugavu muleme kweyitinkiriza ne mwefuula abamanyi ate ebisukka ku byammwe n'olwekyo amaanyi agali mu bifo bino n'okwezuula kwammwe oyinza okuba nga naawe ekikutawaanya kifaanana olugero luno weebuuze ku by'otamanyi yeze Saalongo Kankaka mbadde Bombo eno Lukole Mulongo babiri Naggirinya obulamu bwayiseemu bwebwe nandiki mbakakasa ti nze ndi munoonyereza nze nsaka so tontaaginga mukuntiisatiisa ng'omwana wattu weyakyatudde nze bontaaginga mukuntiisatiisa ab'amawulire mu kikula kyaffe ewali obuzibu gye tulaga
gye muba mudduka ate ffe gye tuba tulagajja nti gye muba muddukidde mulina okumanya ate gye muva biri bitya kati eriyo ffe abadda mu tabbu nga mwe mudduka buzibu n'olwekyo buli wontaagi ng'onyongera maanyi kugenda kumanya nti ekirayika awo waŋŋaana waliwo kyayagala okubikkirira so nakati nzize ate nga bw'omukisa gwa kyenkanyi si mukisa wabula sijje ddiyita mukisa wabula bwe mpuliriza ensonga ng'enaayamba ffenna nga tekoma ku ggwe wekka nga waliyo n'abafaanana bwe bityo nzija eno mbasiibudde tuli balaba omulundi omulala nange nja kujjanga nyule mu birungi tubasiibudde mweraba tompaddeyo omukisa mulala maama sisobola kuggala maama bw'oba tokkiriza kuba gwe naze okulaba mwami kankaka ninayo omulanga gwempeereza abantu abatudde mu bifo ebirimu amaanyi nga bino oba ebifo bajjajja b'abaana mwe basinziira okuweerereza obuwangwa n'ennono ebifo byo biramu era bituddemu amaanyi n'obuyinza naye abantu ababituddemu abaweereza ntwala omukisa guno okubategeeza nti muleke kuzannyira mu maanyi g'abajjajja ge basitudde ensangi zino amaanyi weegali obuyinza babutuwadde babutwambazza naye muli mu kuzannyira mu kintu kino mulemesezza nnyo abazzukulu ba taata Ssewamala oba abaana abazzukulu ba jjajja okutambuza ensonga oba n'okwezuula mbeegayirira nga nsinziira mu kifo kyange wano nti nze mulongo babirye ate nga ndimu amaanyi g'obwataata Ssewamala kale gye muli eyo abatuddemu amaanyi amatuufu mulekerawo okulembeza ssente bamikwano abaana gye balinga bajjajja baabwe baabagoyaagoya okusinziira nga nange bwe nanyumya sitole yange eno mu ntandikwa saamanyaako nti ndibeerako bwe nti nali sirina wadde 10 naye olwaleero nsobola okubeeramu n'akakadde kaki k'essente kkiriza omuzzukulu oyo ajjenga bw'ali omwanirize bw'omugamba asule mu kifo kyo wadde wiiki emu wadde ennaku 3 n'ekyokulya kimufunire kabeere sabbuuni oba sukaali kubanga zaayayaana ayagala kwezuula mikwano wadde ye talina naye emyoyo egimutuddemu egimuleese paka mu kifo kyo gijja kuwa obusobozi bumulabirire paka lwanaatuuka ku nsonga ki entuufu yeezuule naye afuuke kikyoli nkakasa nti bajjajja abamutuddemu bajja kuwa obusobozi era bajja kusasulira mu butalabika bannange y'ensonga mpulira nnuma abaana bali mu kubuzaabuzibwa abaana bali mu bulumi ne basalawo okugenda mu church balokoke naye ng'ate ne banaalokoka emyaka 10 teri kiriyo ne bazina oluusi n'emmere naye nkakasa amazima ga Katonda ne bwalokoka emyaka 2 nga ye baamulonda lazima akomekereza alina kujja mu kifo kino bambi mwanirize muwulirize muwe obudde ne waaba alina empisa embi fuba mubuulirira aveemu empisa ki embi kuba waliyo bano be baakuzanga bali bati gw'olina omubuulirira jjajjawo abanga yakuwa obuyinza obwo osobola omubuulirira n'omukkakkanya n'asobola okutambulira mu kkubo eggolokofu mikwano abatudde mu maanyi ng'agange gye muli eyo nsaba tulere abaana abatudde mu obwamaama obw'abataata obw'abaana abalongo n'obw'amayembe tulere abazzukulu b'ensi eno kuba kati ffe tuli bayite tulimu obw'ezzadde obw'amaama ne taata naki tulere abaana bajjajja mu bwenkamu tetutunuulira misaala emisaala tugirindirire mu butalabika kubanze buli kye nnina nkakasa nkyekangira wendi naye nze nkugaye kino ekifo tekiriiko wadde 10 kya muzzukulu kankako kitegedde ekintu ekyo waba yagala kiteekako kati nga 10 kuba kusiima kwe ate era ajjanga okusiima so si Pentagon okitegedde ajje wano eno ambuulire oba yeebake jjajja wa mugambe njagala lugoye weruti mugambe ssente bwezi oba si tugenda olwenooneze jjajja we nga gwateekamu ssente nga nze nkanya kumulungamya nja mugamba ekijjulo bakugambye ekijjulo genda ogula ebintu ebyetaagisa ojja okola ekijjulo ku ssente ze mu nsawo nga yagenze ne yeeramuliza ebintu bye nzajje wano mugambe ekijjulo nkikulembera mu mitwalo 2 oba mutwalo zimmala kyokka emitwalo egyo 2 ngenda gigulamu sabbuuni akole ki amunaabe ne sukaali amunywe
okitegedde bulungi nnyo. Kale nkubiriza abantu abatudde mu bifo bino tebaatukolera bya bizinensi wabula baatukolera bya kutereeza mpewo ezitudde ku mitwe gy'abantu tubawe okulungamizibwa nga ffe be baasobola okusitula ne batuwa okukola ki okulungamizibwa tulungamye ne bannaffe abakyali mu kizikiza baleme kuwabira eri mu bazungu weebale nnyo omwami Kankaka. Nate era obubaka obwo bwe naali busubiddwa badde nyina ekitundutundu kyendesse kyendaze bitwala byange. Kale nno tweyanziza nnyo obulungu babiri nabirinya eno tuli bombo lukole. Nate era eyeetaaze nze mumanyi mulongo ate era bw'oba toli wa bulabe obulabe sinze mukuziza okutuuka wano ajja kusemba n'obulabe bwe ajja kusemba nabwo kati siri muntu wakwemoolerwako bw'oba amwetaaze ng'olina kyoyagala omuyigirako nkubira nja mugamba ate naawe nja kutuusa mu bwangu. N'olwekyo nate era sikugambye nti ndi mukulanga kyonajjayo eno kyonna kibeere nga gw'okyesaliddewo ate ekinaakuleeta kyonna kibeere nga sinze nkigambye nga bubadde buzibu bwa mutima nga bwa mutima gwo oba nga bwa mubiri oba nga bwa mwoyo gwamanyi nsiibudde mweraba. Katonda w'amaanyi eyatonda byonna gwe omwesigwa eyakisa omubiri gwo tewalya kwekana ekiddukiro ky'oyo ali mu bwetaavu yeggwe omusuutibwa tuyayaanira kweweka omwagalwa fenno tusaasire tusaba gw'ow'amaanyi Mukama ow'ettendo kiriza osonyiwaabo be watwala bonna tusaba gw'ow'amaanyi Mukama ow'ettendo